Alright, TV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku lwa leero tusinzidde Bukunja Masaba nga tweyongera okugoberera emboozi ya Prince Job Paulo Kafeero. We twogerera tuli mu makaage ag'e Bukunja Masaba era nga bwe tugenda okubanga tugakulaga tuli wano wennyimiridde wennyini lyekkubo erigenda mu makaage. Wano wennyini woolaba age maka ga Prince Job Paulo Kafeero era nga twagala tutuukewo tulabe embeera nga bweri baani ababeerawo then tulyoke tutandikiraawo. Tulina bingi bye twagala okuzuula ku mboozi ya Prince Job Paulo Kafeero. Bye tugenda okusangawo tugenda kubanga twogerezeganyaamuko nabo. Waliwo abaana abo ababeera wano tukizudde nti waliwo muwala waabeerawo tugenda kubanga twogerezeganyako naye, then waliwo n'abantu abalala ab'ensonga be tugenda okubanga tukwasaganya. Nsabaho neegatteko ku kamera ndi ne Aaron Bobo. Thank you guys for watching. Bobo oli mpya, kindly subscribe ogoberere emboozi eno, tubaagala nnyo. Alright, TV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tukyagenda mu maaso n'okulondoola ensonga ya Prince Job Paulo Kafeero nga abaana abamu baagala Azikulwe bazuule oba ddala yabazaala, abamu bakiwakanya. Lunaku lwa leero tutambuddeko era nga tusinzidde Bukunja Masaba, tuli mu makaage ewa Paulo Kafeero we tutudde era nga twagala kunyumyamuko ne bwe tusanze wano, tusanzewo muwala we agenda kubanga atweyanjulira then tulabe ekiddako. Tukwanirize nnyo. Bigenda bitya? Masaba agamba ki? Masaba tabadde mubi. Roza tugenda genda butereevu ku nsonga. Ensonga eri mu ddiro ya kitammwe. Amannya g'amatuufu gonna. Amannya ganyinze Nantongo State. Mwana mwe. Nantongo State. Oli mwana wa Kafeero. Yes. Gwe omu ku bali abana abagambibwa nti be baana ba Kafeero oba gwe omu ku bali 11? Nze omu ku 11. Gwe omu ku 11. Yes. Babakebera omusaayi. Kituufu baatukebera. Babakebera batya? Enkebera gye baatukeberamu Tata Mandevu yatugamba mbu bakuggyako omusaayi ne bajja ne ku maama wo kati ne bakebera ogwa maama wo. Ne bamala okukebera ogwa maama wo ne bakebera n'ogugwo mbu kati ne bajjako maama kye yakuwa ekisigalawo kye kya taata. Enkebera gye baatukebera naye nze maama wange teyasobola kugenda era teyali nagenda nze. So gwe oli mumativu ne bye bajja mu musaayi ogwo n'ebyavaamu? Sibangako mu mativu ate ngera siriba mu mativu. Akiwakanya ensonga emu enkebera gye baatukeberamu nze saagitegeera nga nze ate omusaayi gwali gulina okudda nga wayise wiiki emu bamala emyezi kumpi 3 kati awo mba mu mativu nti abakikyamala ebbanga ate lwaki gwagenda okudda nga bali abaana bamala dde ottunda. Awo ensonga bakisibe mu mativu. So obuzibu buvaawa era ki ensonga eno ey'okukebera omusaayi guli ogwasooka etandika eti? Ensonga y'okukebera omusaayi ogwasooka waliwo amaka g'ekajjansago ge baatunda. Swazi niga ye yali agabeeramu nga tukomplaininga kuba ffenna tetwalina buyambi era ng'abaana bonna bali mu mbeera mbi. Kati ng'abaana bakomplaininga tiwakiyita oba tugaba n'obuzibu buli omu abe ng'afunamu akasente. Swazi niga n'agaana nga ne boogezaako kugamba nti ogendeyo nga tasobola kukkiriza beerayo nga yeefugayo kwe twava. Ne batugamba tugende ku musaayi tukeberebwe. Ani aleeta ekirowoozo ekyo? Kirowoozo ekyo wabula siiza kulimba ani yakireeta kuba nze nagenda mu meeting ng'ekiriwo kyakebera musaayi. Sente ez'okukebera omusaayi ani yazireeta? Sente ez'okukebera omusaayi nze saabimanya nnyo naye abamu batugamba nti baatunda poloti ezaali enkoko njeru. Abamu we batugamba naye saabimanya nnyo engeri ebiseera ebyo gye nali mbeera ewala nze bampita ku lunaku lwakukebera musaayi. Kaakati kitamwe bwe yafa balina omusika gwe baateekako. Ani musika wammwe gwe gw'omanyi? Omusika gwe mmanyi ye Kafeero Martin. Kafeero Martin ye musika gwe mmanyi. Ate omulala abamu bagamba Simon, simanyi kugamba ekituufu kye kiriwa. Anti kati era kino kiri bwe kiti nti ne bw'oba olonze omusika nti ye gundi ate n'atateekebwako era taba musika, ateekeddwako yaaba omusika. Taata wammwe mu kiraamu ani gwe yali ayagala abeera omusika? Sisobola kulimba kuba sirabanga ku kiraamo kya taata, mpulira mu bigambo.
bigambo mpulira mu bigambo naye sikirabangako. So Kafeero Martin omukkiririzaamu gwe ng'omusika? Mukkiririzaamu kuba ye musikira gwe mmanyi taata. Ye ng'omusika abadde akoze obuvunaanyizibwa bwe? Yandibadde abukoze. Naye anti era singa bino byonna tebiriiwo yandibadde akoze obuvunaanyizibwa. So tudde ku Ekyokuzikula okuziikula kitammwe. Oli omu ku abo abaana abagambibwa nti toli mwana wa Kafeero naye nga gwe okuze omanyi Kafeero yeti kye kitaawo. Maama wo gwe yakulaga? Maama akyaliwo? Waali. Kaakati mu mbeera eno okkiriziganya n'ekyokuziikula kitammwe ozuule ekituufu oba oli wankima oba nedda? Nzikiriziganya nakyo singa ebanga kyekiyinza otuyamba kumanya ekituufu nzikiriziganya nakyo. So mu mbeera eno mulina abantu abalala bemugezezaako okuteeka mu nsonga eno mulyoke mugitwale mu mawulire oba mwagezaako ebirala byonna ebyokuteeseganya okugezaako okukola enkola yonna ezuulu oba muli baana ba Kafeero? Nze sirina nnyo kyemmanyi kuba nze mbadde wala mbadde nakavaayo kumawaka. Era nga nsonga zino ze zikuleese? Ensonga zino ze zindeese nawe ndika gendozanyi mbadde wala kati sirina nnyo kyemmanyi gye byatandikira mu mawulire nange gye mbadde nga mbiwulira mu mawulire kati sirina nnyo kyemmanyi ntambula yaabyo baba bitaddemu baani babaani simanyi kuba nze Sengana Ntongo gwe mbadde ntambula naye. Sengana Ntongo abeerawo? Sengana Ntongo abeera mu kibuga naye simanyi watuufu simanyi watuufu wabeera nga abeera mu kibuga gendozanyi. So waliwo ebirala waliwo bakitamu ababakulembeddemu Muzeeyi Nnende ye omukkiririzaamu? Mukkiririzaamu. Enteekateeka yonna gyali mugezaako okulaba kuba ye yatugamba twayogerako naye n'agamba ekisinga okumuluma bwe bwenkanya. Nange era kyekisinga okumuluma tetwafuna bwenkanya bannaffe baatulyamu olukwe kyekisinga okumuluma era ensonga lwaki mukkiririzaamu. Bano abaana babalyamu olukwe kuliko Swazi Simon yataliiwo kati? Essaawa zino Simon Peter yataliiwo. Ali Sweden South Africa? Siyinza kulimba na gye ate abalala? Nagawa ne Dube. Nagawa yaaliwo? Nagawa mwali mu kibuga omwera. Ate Dube naye mwali mu kibuga. Simon yekka yataliiwo? Simon yekka yataliiwo. So embeera eno kigambibwa nti babajjako k'omusaayi mwena abaana 15 bino ebisembyeyo. Ebisembyeyo? Sida nze okuva ku guli ogwafulumya gwe bagamba mu gwafulumya abaana bana kyesikkiriza sida nga mugenda ku musaayi kati awo simanyi baana kibe bakebera saaliko. Era teri yali akiŋŋambyeko nti tuddayo ku musaayi. So maama wo bw'oyogerako naye ye akugamba ki? Maama ŋŋamba Kafeero ye taata. Wano wali obaddewuko? Nabeerawo okwo. Bbanga ki? Nzize ebiseera bisinga nawe mbeera. Okay, kakati Nantongo enkolagana yo ne Swazi eri eti? Teriiwo. Nganze sina nkolagana na Swazi. Mwali mubaddeko ne Swazi mwenna abaana mwali mubaddeko awamu? Tetubeerangako wamu kiseera buli omu oluusi mukale bamubeereddeko awamu mubeerako awamu ennaku lumu bbiri. Mwateranga okuŋŋaanako nga kitamu akyaliwo? Twakuŋŋaanako nga tata waali nga tugenda olima amalalo ga jjajja omukyala nga tukyali bato. Naye nga taata bwe yafa mwasigala muwuliziganya naye? Ani Swazi? Swazi nani mpuliziganya naye ng'era tukwatagana naye olw'embeera ze nina we nali nnimira eyo waggulu nandaga nti nze wenkolera ye wayagala ate apangisa ekikajjo naawe okwekyo ekibanja nze nali nnimirawo ekyo ekikajjo kyolabaawo. Bino ebikajjo wano? Nandaga nti nze kyenkolerawo ye si kyayagalawo. So najja naggobawo? Nangobawo. Obujinza abujjawa ate nga si ye musika? Anti mwana mulenzi. So wali olimirawo bikyawo? Ani temawo lumonde. Limirawo lumonde kasooli. Nangobawo. So bwe yajja yakugamba ati?
Nengamba yayagalawo yangamba agenda kukolerawo teyakolerawo yateekawo birala apangisawo bupangisa sente ze yapangisaawo yabawaako mu abaana talina gwasobola kuwa oba yawaako bali banna abalala sisuubira nga alina gwe yawa Muzeyi Mandeevu alina engeri gy'abayambyemu simanyi siyinza kulimba kubanga kale tuzze tutambula naye emyaka egiwedde emabega tuzze tutambula naye tuba tugenza osabira omwoyo gwa muzeeyi nga yatukubiriza bwe tutyo ani yawa Swazi obuyinza okutunda ennyumba okusinziira gwe ku kyomanyi n'okupangisa lino ettaka okulipangisaako ab'ebikajjo okulipangisaako ab'ebikajjo sisuubira nga alina eyamuwa obuyinza abwewanga ye kubanga ye amanyi ye musajja mulenzi wa kiwago ajja kujja gwakambweza akole kyakulaki ennyumba ye kajjansi era baali bonna maama wammwe bisirikirwa mu bino byonna alina bye yayogedde okkiriziganya nabyo ebimuwa bululu yinza obba ebimusaabirudde kubanza siina leediyo siina tv byewawuliddeko nera siina bye nawulidde siina leediyo siina tv takkiriziganya na kyakuziikula kitamu ate gogamba aziikulwe kati ye nga atuwankola ki oba naye agendera ku kya Swazi kyatugamba nti oba twatunda abataafuna bagende bakole Swazi abagamba ejo yabadde ku bukedde ng'agamba abataafuna bagende bakole kati simanyi ye mama bisirikirwa ye kikyagamba kuba saawulira byeyali ye yagaana ekyokuzikula Kafeero n'agamba simanyi newe bamuziika ekyapa yakirina ekyokuba n'ekyapa tekirina kyekituyamba kuba essaawa zino tetufa kumanya kyapa kiriwa tufa kumanya mazima nabwenkanya kati ye agenda kukola ate tumanyisa amazima agenda kuvaayo nono omusajja gwempulira agamba nti alina omusaayi gwa Kafeero yagutereka emyaka 13 gwe bagenda oleeta so waliwo ebirala ebibadde biyitiŋŋana nti jjajjammwe yali azaala kitammwe naŋŋanga abamu nga bagamba jjajjammwe abamu nga bagamba yazaala Kafeero abalala bagamba si yazaala Kafeero gwe nga gwe kikyomanyi siina kyenkimanyiko lwa nsonga nti jjajja naŋŋanga namulabako omulundi gumu ne taata saafuna budde taata kuntuuza kuŋŋamba nti ono ye jjajjaawo oba si yoono kati sikyo siina kyenkimanyi nawe ekituufu tokimanyi nange ekituufu naye nze mmanyi jjajja naŋŋanga ye jjajja so ku Luganda ku Baganda ku baana taata bazaalibwa nabo ku taata y'omu baani b'omanyi baganda ki abataata b'omanyi waliwo bataata abali ekirembaawo enkokonjeru waliwo bataata bazzenga batuyambako era nakati nengenda ne mugaa taata munaaye kimu osobola okukola ki okuyamba waliyo tata Joseph tata Nende Mugerwa Joseph abebbira abasinga mbamanyi n'ab'ekisoga waliwo n'abali ekisoga so abamu balina enfuna gye bafunyeemu embeera eno ey'okwagala okuziikula kitammwe nti wabaddewo abamu ebiyitiŋŋana ebitali bituufu simanyi baagala kumuziikula bakolereko eddagala bakole kiri waliwo baganda ba Kafeero abaliwo abalamu babaggyeko omusaayi abantu abamu kye batakkiriza oba nammwe kye mutakkiriziganya nakyo anti abantu b'ekyalo lwaki tebakkiriza kuziikula babataddemu embeera embi babagamba Kafeero bagenda muziikula bamutwale ate nga si we kiri babagamba Kafeero bagenda mukolerako eddagala ate bennyini mama bisirikirwa ye yabyogera ku leediyo Kafeero bagenda mukolerako eddagala kati abamu ne babatiisa nti waliwo agaba kawanga ka Kafeero sente nnyingi ensonga lwaki baagala omuziikula naye ng'ate sisuubira nti bwe kiri mama wamwe bisirikirwa omuwuliza gwe nga ggwe simuwuliza tomuwulizangako alina kye yali abayambyeko nga mmwe abaana bano abalala 11 ayinza okuba abalala naye nze tewali gwe tewali so bubaka ki bw'okubira bannayuganda n'omuntu ali eyo akulaba omuntu ali eyo andaba nsooka bagamba ekintu kimu abagamba nti Kafeero bagenda muzikula kumutwala si bwe kiri twagala kumanya mazima
kubanga omuntu tosobola beerawo nga toyina kika ate tosobola kuŋŋamba bino maama Bisirikirwa byagamba mu Kafeero simanyi enkwanso zaali zaafa simanyi biki tosobola kuŋŋamba nti Kafeero yaleka abaana bana bw'aba yaleka abaana bana kwaba abaana abana kuliko omwana gwe twenkanya emyaka akati ye yamuzaala nze sinnatuuka bwe yamala muzaala oli enkwaso ne zifa omwana we Lugazi era naye bali mu myaka gye gimu n'oyo omwana omulenzi kati ongamba otya nti Kafeero enkwaso zaali zaafa kyesikikererezaamu ekirala nyoza kyekyo twagala mmanya mazima weba n'ekirala nsaba muwuliriza yen oba alaba asobola okunyamba yakubira omulanga ennyumba ya tate egenda kugwa baganda baffe bo baagala kufunamu bufunyi ate nga ennyumba egenda kugwa ennyumba eriwa eno yennyini osobola okulabako wali munda weba oyingidde munda waggulu wali egenda kugwamu ate eyo dipo singa evaako eba eweddewo waliwo paati gye bayita dipo waliwo eri waggulu amadala gali golengedde tutambulemu mpolampola nga bwatulaga. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Katu tambulemuko wano mpola mpola babeere nga batulaga dipo n'embeera y'ennyumba nga bweri wano tulyoke tulabe kiddako. Alright, tulambulako wano tuli wa Kafeero tukyali Bukunja Masaaba. Tukyali Bukunja Masaaba, so tugenda kubanga batugamba ennyumba egenda ggwamu, so omugenzi yali ategese oyinza okugamba nti yali ategese nga bwolaba what you can see over here in background gino ndowooza ze bayita boys quarters. So wano we tuli wewa eno gye bayita dipo. Alright, ku dipo olinnye eno waggulu bagenda tubuulira dipo. Lwaki eyitibwa dipo? Nange samanya nsonga lwaki taata yatuumayo ku dipo naye nze nkuze tuyitayo ku dipo. Oba dipo anti ebanga ya mwenge oba soda oba yalinga wanywera akenge? Era yali bwajja atuulayo ne banywanyi ne bateekayo obutenti waggulu ne batuulayo ne banywerayo. So wagenda okugwamu kino kyennyini kwe tulinnye tetugweyo bw'otuuka munda eri osobola era okutwala munda n'olaba kyetemye munda kati na wano. Alright, ETV Uganda kitandise okulaga nti kyagala kukola ki wazze olutanda. So ennyumba yeetaaga kuddaabirizibwa? Ennyumba yeetaaga kuddaabirizibwa naye tetulina buyambi yadde. Bannaffe bafa ku byanfuna wabula ebyamuzeeyi tebabifaawo. Wano wote babagobaawo baŋŋamba nti Swazi alina abaana be yagobako wano. Swazi era agamba gano makaage. Kubanga maama we yali yafumbirwa kati yatugamba makaage. Maama wa Swazi yali abeera wano? Yali abeerawo. Okay. Swazi yazaalibwa nani kozi? Swazi yazaalibwa yekka. Kuba omulala y'oliyo gwe bayita Buladina. Okay, tuyinza ndowooza okukira. ETV Uganda, as you can see, tuli wa Kafeero. Ku side wano ndowooza y'ennyumba wano batugambye ye dipo. Wali ku side bwe tweyongerako side zeeno bye bikajjo we baapangisa awamu kwe balimira ebikajjo. So awo wonna wa Kafeero nenga baapangisaawo emyaka egitamanyikiddwa naye nga tujja kuba tukutuusaako ebisingako awo tukyali Bukunja Masaaba tugezaako okuzuula obuvo ebintu bino byatandika ddi biragawa binaggwerawa naye nga gwe tulabye atugambye nti ye ayagala baziikule kitaabwe kubanga y'omu ku baana ababoolebwa. ETV Uganda, What XP is my name, Aaron Bobo on camera, tubaagala nnyo.